Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna basilamu abatulaba okwetula ensi yonna. Tuli ku Kafton Music era nga leero olunaku lwa Idi Mubaraka, Idi Mubaraka, Idi Mubaraka. Olunaku olwaleero tugenda kuba nga ate tubalaga ku baserebu ab'enjawulo engeri gye bajja kuzaamu Idi. Tugenda kuba nga tubalaga engeri gye bambaddemu, tubalaga ne kuba future wife kuba abamu bazadde era abaana baabwe batasuka bajja mu kifaananyi. Kati gy'oli ogenda kuba nga ate gwotubuulira ani akusingidde okuviira ddala mu maka ga omukyala Rema Namakula. Tugenda kutunulako mu maka ga Big Size Bebeku Moses Salimusa. Tugenda kuba tutunulako ku Fangon Forest kiri kitya emabegako awo twalaba Sheikh Zubad ng'avuddeyo ng'abawa amakansu obukofiira emisaalo byonna tugenda kuba tulaba ate bo Idi bagitambuza batya naddala nti ku Fangon Forest waliwo abasiraamu okuli Swabasham okuli ne Champion Good ewa Bobi Wine nayo abasibwa abantu ba families. Bobi Wine ali mu kubeera nga atambuliramu nazo ku Idi eno kwetugattira ne families z'aba celebrities abalala bangi nnyo ab'enjawulo. Mbagambye ku vidiyo eno buli omu agenda kuba nga atakomenti ng'atubuulira ani asinze okubeera nga kikubira mu ngeri gy'ayambaddemu n'engeri gya representizeemu obusiraamu. Abayimbi bangi abatali basiraamu, ba celebrities bangi abatali basiraamu nabo beetabe mu lunaku luno nga tukirabira mu nnyambala. Kale yenteekateeka naye nga mbategeeza nti olwaleero luno tusaalidde wamu ku Old Kampala era nga tugenda kuba nga tubalaga okusaala engeri gye tutambuddemu. Nze Lujja, eno Kafton Music. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi sallallahu alayhi jalti dawati asijaru sajidata ya Allah tamsida ya la sakibira kadami sallallahu alayhi sahaba muslimu pia Imam Idel Fitri nam Imam Mukote huyu Mubaraka Abdul Zake Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukozesa size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamo bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. La ilaha illa Allah, Allahu akbar. Allahu akbar wa lillahi alhamd.
Alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah alayhi afdalu salatu wa atammu taslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق رسوله النبي الكريم. On my own behalf and that of Uganda Muslim Council, I take this opportunity to congratulate all the Muslims of Uganda and the world at large for having blessed by Allah and successfully completing fasting the holy month of Ramadan. And here we are today celebrating the Eid al-Fitr. May Allah accept our prayers. May Allah accept our fasting. At the same time, we pray for our brothers and sisters who have not managed to fast this month of Ramadan due to sickness, due to calamities, due to wars, more especially those in the war-torn areas, like our brothers in the south, in the Sudan, in Palestine, those who are being massacred day and night. We pray that Allah rescues those brothers and sisters from their enemies. We request our government to come out with a position on the situation, on the status of those brothers and sisters who are suffering. Because this is not against the Palestinians and Israelis, but this is a war against humanity. When it comes to massacring the children, the elderly, the women, then this is not a matter of war, but it's genocide, total genocide. We thank all the sheikhs, the duats who have been educating our people during the holy month of Ramadan on how to best perform their prayers, benefit from the fasting of the holy month of Ramadan through both print and electronic media. May Allah reward them abundantly. I mean those ones who are faithful even when it comes to social media, because there are some fake sheikhs who have been providing misguiding fatwas on the same. May Allah reward them abundantly. I also thank the media houses that have been airing programs aimed at sensitizing the Muslims, mobilizing the Muslims on how to perform their fasting and how to behave during the holy month of Ramadan. Number 3, we are going to pray within 5 minutes, so don't shout Salah. Right. So we thank those media houses. I think Secretary for Social Services mentioned these media houses that have been assisting us. May Allah bless you and reward you abundantly. We thank those organizations, embassies that have been supporting, even organizations that have been supporting the Muslims to break their fast by distributing food items. May Allah reward them abundantly. We have embassies, we cannot mention all the embassies, like that one of Saudi Arabia, Turkey, Emirates, and other organizations that have benefited, that have supported, even the local ones that have supported the Muslims of Uganda. The Secretary for Social Services has mentioned most of them. We continue to urge Muslims to remain united and God-fearing even after Ramadan. Let's continue behaving as you have been behaving during the month of Ramadan. Remain united, support Uganda Muslim Council programs,
and may Allah subhanahu wa ta'ala enable us to reach the other Ramadan, inshallah. Regarding the PDM, Poverty Parish Development Model, after being explained by His Excellency the President that this money is not a loan, it is a donation to the beneficiaries of PDM at the parish, then going for PDM is halal. We allow you to go and borrow that money. Whatever you return is within your parish. You are going to benefit it even more. So it is not halal any riba. Jagala bayoze yozo okutuka ku mwezi gwa Ramadhani, mwebale kusiba, Allah akkirize, tusaasira bannaffe abali mu bizibu, abali mu bifo ebyentalo ng'Abapalesitayini bwe muwulira battibwa buli lunaku, bannaffe mu Sudaani balwana n'embawanga amalala tebasiibye bulungi. Tusaba Allah abasaasire abataasi, ate bo bennyini nabo bamanye nti emirembe kintu kikulu, kubanga obusiraamu ddiini ya mirembe. Tusaba gavumenti zaffe nga United Nations bwe yavaayo ne position okulaga nti ebikolebwa mu Palestine bya kusaanyaawo obulamu bw'abantu, genocide, ffenna tubivumirire nga tulaga ensi yonna nti ekintu ekikolebwa bannaffe kintu kikyamu. Njagala tusabe twebaze ebitongole ebyambyeko okusibulula abantu mu mwezi gwa Ramadaani, era twebaza n'emikutu egy'empuliziganya egiyambyeko okuweereza programu za Ramadaani, nabwe kityo ne bamasheekha abadde basomesa abasiraamu mwezi guno gwa Ramadaani. Nsaba tusigale nga tuli bumu, tuwagire programu za Supreme Council. Supreme Council erina programu nnyingi, era ababadde wano omwaka okuwedde, kati ekifo si bwe kifaanana, era kijagenda okubeera nga kyeyongera okubeera ekirungi insha Allah taala. N'olwekyo ba members, those who are shouting, please can you go out? No, those ones who are shouting, security, no. Abaye mugamba abantu abo bagende, bwe baba tebaagala kusaawa. So members, maliriza nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nti ayongera okukuuma obusiraamu, akuume n'eggwanga lyaffe Uganda, fenna tubeere nga tweyongera okugira ki, okutambulira wamu. Programu za PDM tugambye nti gavumenti oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa programu ezo ntuufu era zigende mu maaso, abasiraamu mugende mu maaso nga mwewola ssente za PDM zikozesa. N'ebigambo ebyo njagala nsabe Allah subhanahu wa ta'ala musooke mutuule, sit down please, mutuule wansi, abasiraamu ab'emirembe mutuule wansi, abasiraamu abaagala emirembe abazze nga muze kusaala mutuule wansi, abasiraamu abazze okusaala mbasaba mutuule wansi, eswala tebagiragira lwa kifuba. N'olwekyo njagala mmalirize ebigambo byange nga nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ayongere okututaasa, atusigaze nga tuli kintu kimu, era tuwagire programu za Uganda Muslim Council. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhimi salam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. استووا واعتدلوا وتراصوا.
استووا استووا تغزن يريدون من خنان يرحمني ويرحمكم الله. استووا الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. yatulagira okubeera nga tumujjukira ebiseera byonna n'okumwebaza mu mbeera zonna era n'abeera nga atukomemulako omwezi guno ogw'ekisiibo n'okwokuyimirizaawo ebiro mu kumusinza. Tumutendereza Allah n'ebyo byonna ebigwanidde okumutendereza nabyo n'okumusuuta. Era ne tugumiza nti ddala tewali kisinzibwa kirala kyonna okuggyako ye Allah mu bwannamunigina bwe. Era ne tukakasa nti omubaka waffe Nabbi Muhammad muddu wa Allah era mubaka we, oyo eyasinga abantu bonna okubeera nti ayamba abantu
era eyali ow'omugaso eyasingayo eri abantu bonna. Tusaba Allah abeere ng'assa okusaasira n'emirembe eri omwoyo gwe, era nabwe kityo asaasire ab'endyoze n'abagoberezi be n'abo abajja bamugoberera okutuusa eno gye tuli, okutuusa n'ensi bw'eriggwawo. Abaddu ba Allah mbakuutira nga nange bwe neekuutira, tusigale mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala mu kyama ne mu lwatu, era tumwebaze olw'okutusobozesa okumaliriza n'okujjuliriza omwezi guno ogw'okusiiba ogwa Ramadani, era n'abaira ng'atusobozesezza okuyimirira ebiro bya Ramadani n'okukola emirimu emirungi gyonna egibaddemu okutuzza eri Allah n'okuyunga eŋŋanda n'okuzza abaana Adamu awamu. Wa'lamu anna a'zama shay'in fil Islam ma amarana bihi rabbuna jalla wa ala wa hathana alayhi arhamu khalqihi faqala ta'ala. Tukimanye abaddu ba Allah nti ensonga enkulu ennyo mu Busiraamu eyo Allah omutonzi waffe yagulumira gye yatulagira era n'atukubiriza okubeera nga tugyettanira, ng'ate yasinga okusaasira ebitonde bye. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala mu Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله تلاقيرانغا أغامبا تمبيري بمو مwegatte ku muguwa gwa Allah, ekitabo kya Allah, mwegatte ku ddiini ya Allah, mwenna awamu awatali kusosolagana. Wala tafarraqu, era temugezaako kwawukana yawukana. Mulina okujjukira ekyengera kya Allah bwe yabagatta ng'aleese eddiini eyo, ng'ate emabegako ng'eddiini eyo teriiwo, mwali balabe wakati wammwe. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleetawo oluganda olw'ekitalo olubagatta, ne mbeera nga mwabukeesa olw'ekyengera ekyo nga muli baaluganda olutakutuka. Nabiyuna Muhammad n'agamba inna Allah ta'ala yarda lakum thalatha, katonda wammwe abasiimako ebintu bisatu: an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a, okubeera nga bulijjo mumusinza nga temugattiseeko kirala kyonna. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, n'okubeera nga musigala nga muli beegafu ku muguwa gwa Allah, ku ddiini ya Allah, ku kitabo kya Allah, mwenna wamu nga temwawukanye. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, n'okusigala nga muli bampisa eri okuluŋŋamya abakulembeze bammwe abo Allah baabakwasizza ensonga zammwe. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eyo ey'okubeera obumu yagyogerako enfunda eziwera, era n'akozesa ekiragiro ekyo kyakozesezza mu bwetoowaze. Naye oluvannyuma n'akambuwalamu n'agamba wala tanaza'u fatafshalu watadhhaba rihukum, temugezaako okuyombagana n'okuvumagana, mujja kubeera nga mufafaaganyizibwa era mujja kubeera nga mukkakkaanyizibwa. Wala tanaza'u fatadhhaba rihukum, n'ekitiibwa kyammwe kyonna kiggwewo. Allah ate n'agamba inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an, nti mazima ddala abo abaawukanyawukanya eddiini yaabwe oba abakola ekiro n'emisana olw'okwawukanya eddiini yaabwe. Agamba Mukama waffe Nabi Muhammad nti toli wa mubo era nabo si baamuggwe, ekitegeeza nti bannange enkwe z'okwawulayawula eddiini yaffe mbi nnyo, tusaanidde ozisuule mu guluka
tusaanidde okubeera ab'empisa, tusaanidde okubeera abagumiikiriza, tusaanidde okubeera ababuulirira abakulembeze baffe awatali bukambwe, awatali kuvumagana. Nabbi yatugaana okuvuma abakulembeze baffe. Kya buswavu nnyo omuntu eyandirabise ng'omuyivu okubeera ng'akozesa ennimi ezifaanana ng'ezitoboola obusiraamu, ezivumagana, ezitaluŋŋanya bantu. Allah subhanahu wa ta'ala mu kkubo ery'okuyambagana yatutegeeza n'agamba wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan wattaqu llah inna allaha shadidu liqab. Timuyambaganenga mu birungi, temugezangako kuyambagana mu bibi. Bw'olabanga abantu nga beekunze ku nsonga embi, omanya nti abantu abo balina ekigendererwa eky'okuggyawo eddiini ya Allah n'okugityoboola, era abantu abo tebasaanye kugobererwa. Abantu abo tebasaanye kugobererwa kubanga eddiini ya Allah erina sisitimu zaayo, era abakkiriza tuli ku bulombolombo bwaffe bwe tukkaanyaako. Bwe tuba nga tutaddewo constitution ebeera constitution, tulina ogigoberera mu buli mbeera yonna, tetulina gijjawo kifuba. Ate tulina okubeera nga tuba bansonyi kubanga ensonyi za mu ddiini. Naye abantu ne tuuka n'okweyambula obuziina ne tufaanana ng'abataliiko mulamwa, nga gy'obeera nti tulinga abataliiko kye tulya, nga tuli mu kunoonyereza byakulya mu ddiini ya Allah. Abaddu ba Allah tweddeko tudde eri Allah tuyambagane okulaakulanya eddiini eno. Aya ezo zensomye za lwatu mu kulaga ebiragiro ebigumivu ery'okuyambagana mu mirimu emirungi, era n'okudda eri Allah subhanahu wa ta'ala n'okumutya, n'okubeera nga tulongoosa wakati w'abantu bonna abakkiriza n'abo ab'enzikiriza endala zonna, era n'obutabeera nti twettanira ebintu ebyonoona, kubanga ekyonoona kyonna kibi. Mu bintu bye tusaanidde okuteekako essira mu mbeera y'okuyambagana, tawjihu nnisa walfatayaati ila albirri wattaqwa, okuluŋŋamya abakyala baffe, bamaama, bannyina baffe, abaana baffe ab'obuwala eri okutya Allah n'emirimu emirungi. Wal-i'tisaamu bihablillah, nabo okubeera nga beegattira ku mugwa gwa Allah. Wa tahsili al-ilmi an-naafi', n'okubeera nga tubasomesa ebibagasa. Alladhi yarfa'u al-jahla an anfusihinna, okumanya okwo okubayamba okuva mu butamanya n'obuyabayaba okuva mu mitima gyabwe. Wa yumakkinuhunna min tahqiqi an-numuwi wa taqaddum mujtama'ihinna, era okumanya okwo okubayamba okubeera nga batuukiriza enkulaakulana n'okugenda mu maaso eri sosayate yaabwe. Mu hadisi ya Abi Hurayra, Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba istawsu binnisa'i khaira, tubalaamira ku bakyala bammwe bulungi. Fa inna almar'ata khulqat min dhil, kubanga abakyala abo baakolebwa okuva mu lubiriizi. Wa inna awaja shay'in fi dhil a'la, era olubiriizi olusinga okubeera olwekosefu lwera olusi olwa waggulu. Fa in dhahabta tuqimuhu kasarta, bw'obanga oyagala kulugolola olumenya bumenya. Wa in taraktahu lam yazal awaj, era bw'oba olulesinga bwe luli era lusigala lukyamye. Fastawsu binnisa'i khaira, n'olwekyo abakyala bammwe mbakwate bulungi. Abakyala mubayigirize empisa ennungi, mubalaamire okubeera obulungi. Mu nsonga y'emu ey'okukolagana obulungi, Nabbi atulagira okubeera nga tuteeka essira ku bavubuka, wasa'ya lijalbi saadata ilayhim, n'okubeera nga tukola nnyo tuteekawo pulaani ez'okubaleetera emirembe abavubuka abo baleme kutataagana. idh hum sanadun hadhihi al-umma fi al-hadir, kubanga abo gwe mugongo ogwa umma eno mu kiseera kino ekiriwo. Wa fihim
ذوي الإسلام في المستقبل إلى مبو ويمولي أبو مقاسني أبا كلين بزبو بسلام وبسير بيوماسو ولهذا نوريت عظم أجرهم إذا دأبوا على الطريق المستقيم أبا كبكاسن غبا وابالونغو سير إمبرا يا وبرا يا وكرنيو غبو يفتجيزا كما في النبي محمد وبانتو مسامفو abagenda okubeera mu kisikiriza kya Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkomerero bwe watalibeera kisikiriza kirala kyonna n'agamba washaabun nasha'a fi ibadati rabbi kino omuvubuka eyakulira mu kutya katonda we n'okumusinza nasalu llaha azza wa jalla an yajma'a kalimata muslimina ala alkhayr tusaba Allah agatte ekibiina ky'obusiraamu ku bulungi wa an yuwaffiqahum fi dinihim era abawe okutegeera n'okutwala eddiini yaabwe obulungi wa yusliha wulaata umurihim era Allah atuyambe alabirire abakulembeze baffe ku ebyo ebirungi wa an yu'idahum min atafarruqi wal ikhtilaf era abakingirize mu ebyo ebyawula n'ebyawukanya wa mudhillaati lfitan n'ebyo ebireeta fitna ezitalizimu وأن يحفظهم من مقاعد الأعداء إلى بكوما بكولين بزابو من كزابو أبا بشجانيا إنه ولي ذلك والقادر عليه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Praise be to the Almighty Allah, our dear Creator and Sustainer, the one who assists those of His servants that He wills, and He covers with His mercy and forgiveness those who seek righteousness and become pious. He ordered us to remember Him at all times and to render gratitude and thanks to Him. Allah subhanahu wa ta'ala bestowed upon us the blessed month of Ramadan, which we endured with fasting and standing all nights in prayers. So we praise Allah subhanahu wa ta'ala and we thank Him, and we testify that there is none that is worthy to be worshipped other than Him, and we testify that the Prophet Muhammad was indeed His servant and the last of His messengers, the best example of helping the other, and who was the best at helping people. We pray that Allah descends and bestows blessings and mercy upon His soul and upon His family and those companions and all those that followed their footsteps to this present day and to the last day. My brothers and sisters, I implore you to fear Allah, both in secrecy and in public, and to render gratitudes to Him for what He has enabled us to accomplish the fasting of the holy month in peace, in harmony, and by standing the nights in prayers and doing all sorts of righteous deeds that bring us closer to Him and reunite our communities. My respected brothers and sisters, I remind you of one singular thing in Islam that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to stick on, and that is according to the verse I stated in Surah Al Imran,
is to stand firm and united as an ummah, all of us, and discouraged us from deviation. And he commended us that we need to remember this order always, and also to remember when we were enemies without the guidance of Islam, and after which we became brothers and sisters in Islam. And the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said in a hadith that Allah is pleased by three things from you: that you worship Him without associating any other creature with Him, and the second, to remain united and firm in the fold of Ummah, in the fold of Islam, and never to deviate. And the last, that you become helpful and advisors to your leaders in a humble manner, not that manner of abusing them. Allah subhanahu wa ta'ala, because of the importance of this, He brought it in three contexts. One, the order which is humble that we have recited. But in another verse, Allah changed the tone and said, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Never should you abuse one another, so that your respect goes. Your respect goes and you remain a laughing stock. And then he also said that there are people who go on creating differences among the Ummah, and he was telling the Prophet Muhammad that such people are not part of him, are not part of the Prophet, and the Prophet is not part of them, which means that we have to be cautious when we hear people driving towards dividing the Muslim Ummah. We should know that indeed they are enemy, they are selfish, and they have no good for the Ummah. Because the Ummah has a system, and we have to abide with our systems. We have constitutions, and we have to run according to the constitutions. We don't have to go every other day just gambling around. We need to stick to that order, and we need to know that God's divine guidance is on that order. And if Allah wills, He can create about other things as He may like. The second issue that Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to do is always to be in solidarity and cooperation towards the righteousness, and not in the bad and harsh and bad and enmity, so that we fear Allah, because Allah indeed Shadidul Iqab has a very haunting punishment for those who do not cooperate on good and merely cooperate on spreading the false. My respected brothers, in this cooperation and solidarity, we need to attend to our women, because the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam directed us to deal well with our women, be them our wives, be them our mothers, be them our sisters, be them our daughters. We have to cater for them and direct them towards that is righteous and fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Equally, Allah subhanahu wa ta'ala invited us towards guiding our youth, because our youth are the fundamental pillar of this community, and they are the fundamental and they are the bone of this community at present, and they are the leaders of the future. Therefore, guiding them towards the righteousness will enable them to be in the right way. And avoiding that, it will render them to be useless to the community and the entire country. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala
accepts our fast, and inshallah, may Allah accept our fast and forgive our sins and raise our ranks in those who will enter Jannah. May Allah enable us to reach the other Ramadans to come. May Allah prevail peace in our dear country. May Allah prevail guidance and protection to the leaders of this country. May Allah strengthen the oneness and unity amongst us as Ummah and also to the rest of the people that we live with, so that we coexist in peace. May Allah give us the sustenance that is capable to enable us to live in a healthy and happy way. Allah subhanahu wa ta'ala, we pray that Allah, you continue to guide us until our death. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر الاسلام ومن والاه واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم انصر اخواننا المضطهدين المقتلين في فلسطين وفي السودان. اللهم انصرهم وآزرهم وانزل السكينة عليهم. اللهم شتت شمل اعدائهم. اللهم مزق جمعهم وبدد شملهم. اللهم انت بهم، نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا اللهم الجنة مع الأبرار. Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.